nina obubaka n'obulumi eri Pastor Kayanja. Nina obubaka n'obulumi. Pastor Kayanja is my friend. Omuntu gwe ntwalira ddala nga wakitiibwa era nga ddala akiri. Naye erinnya bannange terikoleka. Erinnya terikoleka. Olaba ffe abatalina mannya. Tuddaawo ne tutera tonyonoonera linnya, tonyonoonera linnya. Naye bw'obeera ku levo ya Pastor Kayanja ng'osavinze eggwanga lyo nga yenze Pastor Kayanja nze ebbanga liisi tufuna abantu abajja ntuukiriddwa abantu ab'enjawulo. I'm caught between a rock and a hard place. Pastor Kayanja wadde nga silence wins, waliwo wootuuka nga silence tewiininga, nga it creates a lot of doubt. Nandi yagadde okuba nga nkuwolereza n'enfiirawo Pastor Kayanja opadde emirimu, totuukikako, tofunika, toliplayinga, abantu beeyongera okwacumulatinga. It becomes very difficult to defend somebody. Omuntu n'avaayo leero Pastor Kayanja yankozesa, omulala n'avaayo, n'omulala n'avaayo, n'omulala n'ava. Yes, mbeera mba defendinga kuba obujulizi baba balina butono. Engeri gye balina obutono lwaki tetukola ku bantu bano tubakuba mu kooti? Otherwise buli tewabeerengayo vacuum mu world. Gwoleka vacuum abantu batandika obirivinga bye bawulidde mu vacuum. Senga ogenda olowooza lwaki omuntu ogamba isima yanziba mulimu omuntu avaayo, osobola obutaddameginga business, erinnya lye, abaana be, mukyala we. Pastor oyina abaana, oyina omukyala, emikwano, business partners. Kakati buli woosirika, it is logic nti the damage becomes big. Twetaaga Pastor Kayanja oveeyo tusobole okufuna we tujjawo abaana bano bulungi nnyo, kubanga nze nga Iculi eva mbakusaidiyo. Naye nkugambye I'm caught between a hard rock and a small place. I cannot deny omuntu ayogera nga wabujulizi wali, neither can I accept kubanga ate tonnayogera kuba okuwaayiriza gye kuli. Bwe kiba nti ono blackmail, nyambaako tujjewo blackmail kuba nze president w'emitimbagano. Mpulira bubi nnyo okulaba omwami ali prominent n'ebyokoze nze Iculi bye mmanyi. Sandiyagadde muntu tambula ku radio, ku TV, ku YouTube. Tuyina disruptive innovation muyina okujjukira nti edda kyali kyangu to conceal information kubanga omuntu yetajja kwewuba ku TV mirundi giwera mukaaga. Today we have social media, YouTube. Omwana ava ku interview emu nga wadda ku ndala. Ekyo kye kyatuuse ku makula creating a vacuum osirike. Bini n'ayogera. Kakati Bini n'afuna believability. Pastor agenza okwagala ovaayo ayogereko bana tuli bwe tuti. It is because in this era you cannot kill or keep quiet or conceal information. Omuntu wagamba nti nno isima mukwasi w'abakazi n'osirika, isima mukwasi w'abakazi n'osirika, isima mukwasi w'abakazi n'omulala n'avaayo. You create doubt. Pastor Kayanja, you are creating a lot of doubt among you as your friends. You need to put a position kwe tugenda sinziira tukole ki tukudefending we babanga bana abaana bali damaging to your name. Isente ozirina, ekkooti ozirina, emikwano ogirina gy'okoledde, abali willing to protect your name. Why are you allowing such insinuations, such blackmail, as we may call it, such to go on today, tomorrow, and any other day? Pastor, you are causing a disservice to yourself, not only to you, to the entire fraternity of Pastor Kayanja Ministries. You have a television. Take a composition. Yoba bumuwandike nti bannange omuntu addamu okunjogerako ekigambo bwekiti akimanye tugenda mu kooti. Otherwise, slowly by slowly, as you keep quiet,
kitegeeza bano baabawo obujulizi gye bakoma okweyonge mbagezezaako batuukirira nze mmanyi ebibuuzo ebyokukubuuza mu such a scenario nga teyabaddewo yesterday 2 weeks 3 weeks you need a lot of evidence kino kye nali ngamba Ibulake Mukasa toweetantala bintu byagamba Mugundi yakwata nga toyina bujulizi ng'olina just reference ojja kwesanga mu buzibu. Why? It will be you to prove court nti oli yakikola. Now webabanga bana abantu siba yesterday siba 2 days siba 4 days siba weeks bili kubanga mbalabyeko every periodical time abasumba baba n'entalo bana abantu nga bameruka buli wabayo entalo z'abasumba within nga bana abantu bakola ki bameruka. Kituufu osobola okugamba ba blackmail kubanga balabikanga every after some period of time tebabeerawo constantly waliwo we batuuka ne babula nti simanyi waliwo abasettings simanyi waliwo abakompa settings simanyi n'owulira nga religion yonna ey'abantu ababagoberera mugitadde mu doubt. So how do you want parents to keep sending children to Pastor Kayanja Ministries nga zino video zeyongera otambula? Remember Lulienda TV omuntu ayinza obutabiraba omuntu ayinza obutabana masanyazi naye kati ku YouTube video tizivaako tibavaako. We need to get a position from Pastor Kayanja. I demand nze ndi musajjawo ndi mulonyi nene munenge nze ne wenkunoonya sikufuna tofunika pastor ate ninokolera abantu abazadde tebayinza kuntuukirira abaana baba balowooza ndi biased ate ekya bias si kyakirina Iculi si kyayina bias nina okubuulira ensonga nga weeri. What is your position Pastor Kayanja? Tuyina amalobozi mangi tuyina video nyingi. We don't know what to believe and what to believe not. Twetaaga Pastor Kayanja ku TV oteekeko video obuwandiike ku Twitter to distance yourself. Nejoko keeping quiet. There is no vacuum in the world. The world is becoming slowly and slowly suspicious of you. Yet, oyinza okubanga munnange bakolako blackmail kubanga ensi yakyuse blackmail sells. Blackmail sells. That's why abantu bagamba weekwate Iculi. Nze president wa bino ebintu nze mbimanyi nja kudefending at any cost, at all times. Nga kituufu kubanga lwaki tukuba baana abo mu court pastor. Why? Mube kitali emyaka 5 mama wa kitegeeri nti blackmail kiri abalala tebaliddamu naye buli ssaawa omuntu n'avaayo abantu ne bavaayo simanyi pastor mali simanyi gundi continuously now and then oyina abaana abamu baabuwala gwe wennyini ozadde abaana bangi ku ministry onakyalinza abantu bangi. Creating doubt is very bad. Bino byatuka ku Bill Cosby mu America. He had a very prominent show. Ngabamu bechi gwe batu batandika ba Arakeli bonna ba evidence zitandika mpola. Awo bonna ba Arakeli batu asoko ne bagamba lawyer we no alonya popularity okubiri. No okusatu. Okugenda labanga press mu America interested. Ogendo labanga baligo batandise ba interested. Women groups nga ziri interested. Gundi nga by the time you realize to speak nga baweze you do not have to create space ngo omuntu ataddewo allegation on you. The longer you take abantu batandika believing kati noonya engeri y'okuyimirira mu Pastor Kayanja nga thanks ndi ready naye you create a lot of vacuum. Ono najja Pastor Male najja omuntu omulala najja different people no mulala najja. We are not talking about audio, we are talking about video, human individuals, some holding Bibles, some yes okulimba we kulinda bye ku butambi nga ate abaana be bamu waliwo abali mu baseti nga simanyi gamba bwoti ko muwayirize nzikiriza blackmail omwali ne sirina bwe ngamba nti ona blackmail nga gwe defending nga to taking a position. You are not speaking neither to me nor to anybody. Wobote muddo omuntu
You must find somebody to tell your lawyer chobola abagagga balina personal lawyer. Gwagamba nti ye namutemye nga nyiziza tutandikirawo. The position is not clear, getting a lot of complaint abantu balowooza nsirika kubanga tuli ba mukwano, yet nina okukola ekituufu kubanga nze sikumanyi wentyo sikikumanyiko. Yeah, I know you as a very good man who is prominent in the country to the level that wetwogera ku bantu abali monument ya marriage tusooka Kataha Janet Museveni boddakawo inagamba Pastor Kayanja ne mukyala we, and every anniversary mutulaga very good inspiring picture Pastor Kayanja ne mukyala we Kayanja nituddakawo abalala tusoka Museveni netuddako Kabaka netuddako Bakayanja, prominent people who have sustained marriage to give hope to younger generation that it's being alone is alone and confident, single not searching nebegumya ku toys. We have to keep on praising those that have managed the marriage institution because it takes a lot. Bobby, Bebe Zuena, Balake district, all those trying. Kozo inobawe ekitiibwa obufumbo buzibu mama omuwala omwagalira bweru naye embaga abantu bangi nnyo nga wedding meeting za lasting longer than the marriage. Many people meeting z'embaga n'okuteesa okwewasa ziba mpanvu okusinga obufumbo nti meeting eba ya myezi mukaaga bamala myezi mukaaga obufumbo ne bumala eki ebiri. Many people back containing okuba girlfriend gunduwe okuba girlfriend engaged naye marriage kintu kinene kati abantu young generation betunulako negamba ta isima beba na abantu abatuyamba ku inspiring abaana baleme ku baana bonna kugwamu value mu bulavu. My Pastor Kayanja Koli, you can't allow such an allegation to go on year in, year out, year in, year out as you keep silent. To the wow. Yeah, your position here Iculi. Njakuba ninze communique yoneraga nti this is the position of the pastor, and I will take that very immediately. Congratulations Gabi awangudde mu New York nga wembagambye bugenzo okuwera saa musanva nga tukoze eki tuwangudde mwebale nnyo okulonda n'okurespondinga positively ebintu ebitunyiga we tunabikozesa social media obulungi tugenda bifunamu katululi back in the day twandibadde tuwoza naye you came up abantu bampadde evidence nga they are voting done nebaza nnyo ba aviator MK Pata bali mu America eyo bankubira ne bangamba nabo bagalo votinga aviators team MK America no rensonge yo tunabira positive jakulanga ebintu bingi tubisobola kuba ffe tufuga ne bali abetulowooza nti batya batulabira mukama kati bali mu buliri baga Iculi katandise simanyi kali kwani because ffe tufuga naye twenyoma bwe twekwata ennamba zaffe ne tujja ku kintu kimu nti bepa yes kati kino ekya Pastor Kayanja tugenda kisolovinga kigwe. He must speak. He must. You cannot live like that. You must speak, otherwise you are creating doubt. Yes, ne Museveni olaba ekintu ekigoba mugamba this is a matter of national importance. You must speak to the country. Temujjukira kwolanya nga baagala kweyongezayo ennaku nembaga you must pronounce tiolanya afudde nebaga what nembagamba abaana they are increasingly suspicious temubalaba wano we batawuka Kabaka era mugendo olaba nga Kabaka alabiseeko maanyi ga social media Sunday settings si wento wenkola ku Sunday naye obubaka mbadde nina obbuwa very immediate kubanga the concern is becoming big. Atenga already sinayogera byendabye kati njogedde okutegeeza Pastor Kayanja and all the fraternity to get all of PAs to Pastor Kayanja to tell them Pastor Kayanja must put a stop to these allegations by coming out
and letting know of his position. He can no longer continue to keep quiet. And that me tell you, yes, like Joye Muyimbi, Gwen Ninakati. Abaana abayina essuubi ery'okutuleetera ku Grammy Award mwebale nnyo eky'okukimanya mukaabya taata waali eri awoza akuba nnyimba zimalamu bufumbo maanyi tindowooza na papa nnyo nandirinzeeko kate mukaabya oli eno owaana byana naye ne mukaabya lumukaabya lwenyiriza naye mukaabya gwe bajja okukukwata mukaabya alina engeri gye yeetadde mu Kampala asimanyi oba naddayo South Africa temweri leero tuli ffenna ku kiva e Bulaaya nze ne mukaabya straight andi twamusanga tanyumiza woowe South Africa agitadde ku bunkenke basangoma bagamaama obaddako ki tali ku mmwe ali ku genosetting gugumana gwa sangoma bwo funa sente zo takuyinaako tabbu yonna mukaabya anyumya mboozi in geno loud and clear nenga akayimba ke Atadde ne Atadde kayimba kawulikise bulungi nnyo naye nga waya by Joylanda kayika video maanyi ddala ne Victor Ruza kayimba ko kali very inspiring ke wawadde. That's a nice song. Kati Victor Ruza nkukiriza woyogera ku by'okuwandiika sijjanga gaana kubanga wakubye bayirando wa vinke ebituli okakkananga nange nabadde mugendeddeko naye alinga za mudula wa vibe. Ladies and gentlemen, tokita abakazi ba America amanya beeranda ni mukendeeza obukambwe abasajja bankubidde mukendeeza obukambwe mu winter abakazi beeranda ni awo kuleidoni mukendeeza obukambwe eri abasajja mu winter jalla jalal omuntu takubanga omugongo mu winter nga wakoze okomyewo ekitrain kikubye oyingidde omuntu bamanyi mwagalana n'alyoka kukola omugongo n'ayambala bitula akasuuti n'asiba amagulu mukwano tulekere ennimiro yaffe omuntu akole ku nnimiro ng'avudde ku mirimu emirala naye mutaddewo nnyo ekikookolo lwa bubbiiru just kabiiru kamu omuntu agambe nja kasasula luliika parking nedda house I don't want that I live in simanya I don't want everything that on my name makans jalla jalal Isaac Muwongo ogamba otya abakulu mbatumiddeko ba kings in jail si kivumo ate yenna omuntu ow'ekitiibwa omaliriza oli king in jail kwe kuwa mukazi w'ekitiibwa kwe kumubuulira woolaga ogoberera emitendera muddu awulira ekirendesa abanyabuseero naye nga Mukama Katonda abakazi beerandanya abasajja baŋŋambye bambi muyitiridde mukive Bulaaya kasitode akasente muyitiridde kiremya ani Mr. Frank Gashumba nkubuuzaako omwogezi Vice President wa Buganda Region Team MK Tata Shira Gashumba most inspiring father abantu bonna bebeegomba Joe. I was talking to Lucky Joe's mom. Nangamba, I want my son to be like Miss Shira Gashumba and Mr. Gashumba. These are examples parents give me. The most supportive father. Strong, able-bodied, Tomwepanka Konogira. Team MK Vice President Buganda. Hey! Twayungule ebyuma mama. Wanji? Yes. Mr. Frank nina ekizibu ekyo abantu bancomplainizeeko nnyo abantu bangi nnyo kati abantu bakitegeera ndi w'amaanyi ensonga wejja njebagama balowooza nina side Pastor Kayanja olina okunnyambako n'atekinga position. Blackmail on his name has gone beyond reasonable doubt. Yes, even the president bamuleeta ne bamugamba waguddewo matter, you must address the nation because senga president asirika ettaka ligudde ku bantu simanye buduuda olaba muhoozi
olwagambye nti n'abantu babakomezaawo Sudan waliyo olutalo immediately yagendeddewo ku airport receive people at abantu oyino bazama oyino wa picture eraga nti this is the position Muhoozi wali akulaga nti repatriating Uganda and this is the work a president does. Naye omuntu n'ayonoona erinnya ly'oku Mande n'ayonoona erinnya ly'oku Sande ku Wednesday ku ng'akuleka bulesi kigezeeko olabe ku bantu abalala sebe oba oli awo olaba nange Iculi neerwanako jjuzi kuwa amakanzu ne mugawo waayi nviira kutunnya abantu balwana ofuna kutunnya olwo bali abaaganya olaba owootunnya yakuloopa bulunokete mwamuwulira wano tembawuliddeeko I'm going to sue you, I'm going to sue you, leave my name, I have worked for the name neefuuka name. Naye ozannyire ku musajja amazeewo emyaka 3 ng'akola legasi ng'azimbi nze mbere Pastor Kayanja nzimbe ebyo byonna ebintu okeera ozannyire ku linnya lyange nga nina omukyala n'abaana. I cannot. Iculi must stand up. You understand? So take a position. Mediation now we take our Jajja Iculi alone. Chigozi Freddy Wagambi. Good morning Iculi. Good morning. How are you doing? Balista Timori utia. Omwana avieta yakubye cyane embaga. Yalumiza bakadama. Bakadama Fibi yazinyidde wali ngoyinzo lowooza embaga ye. Fibi embaga teyabadde yutemusanyuka kusinga abagole. Nenzi kyanyumidde kyekiwala kindabikira bulungi ne aviator namusanga aviator mwana wa Nuupu nga tayagala twekubye bifaananyi naye bambi nga is a calm guy anjogerera bulungi oluzungu. Aviator yandibadde very good news anchor ndowooza naye muli akiraba ayogera bulungi oyo guy. Waliwo abaana abali mente ate naye yennyini alabika bulungi naye bagambye nti yerabidde kafiruta ku mukolo yadde alina okugira mooli gino naye nga yasigadde musajja munyiriva aviator bonna abali ku tiwiru endi ni tears bibaawo ebyo toyinza yita mu bulamu nga to endinzeeko mu tears. Buuza nze bamenye Iculi omutima ku nsi eno maama buli bwenzi njukirawe taata Janaati bamenye omutima ku nsi eno naye oyo omusajja bwe baba tebakumenya ku mutima omanya yiwa chicken obeerawo otya oyina ogguma okyayiwa emirundi 8. Taata Janaati yekka bw'ati Janaati abatumidde nnyo. Janaati ayagala osoma ate tikitooka ampeereza content nagamba daddi kano nakakoze bulungi ne mugamba tewali akusinga. Yes era bambi ndi nnyo ku kya Janaati naye n'omutima guntiisa nti omusuubiza bye sitaasobole kubanga nzisaagala limba baana batomu. Sweden yanjigiriza bulala kati njagala nnyo nkole kyennyini kyensobola naye anjagala nnyo. Oyinza okugamba museetinge omwana mukasambidde n'okutwalanga ebimyula byaffe kati yatutte ekimyula ekirala oba yakijjeewa mbidde yali guilty president wange mumanyi oyo kuva dda abeera ne print number 1 kikulu nalo lunyirira lumbidde kazi mbidde ne wawasa emirundi mbidde anyirira ate musajja wa kirasi sin nsereko ebye experience in parliament be give away kyekyo tuli ku Sunday Daddy Janaati omubwati ngenda muka training kukuuma ki kukuuma kabiri obulungi kwefaako naye weerekeredde buli kisaagiddwa kyomala galya nabadde n'akaana kange wano ka Anne-Marie Anderson nga kamodo naye nga kaseka wekala kali kati tugenda ku Milan nawe kabi wali e Copenhagen Denmark katabu kangambye daddy tugenda kurana we mu Milan kambala designer zokka namugaye naye Uganda tojja kubanga zonna zo designer zoyina naffe tuzirina so we just duplicate. Mr. Gashumba Isma is good in publicity, let us not lose him in MK movement. Kigonyogo huyo agambye amasebo webale kwogera mugambe ko mukulu wa Buganda mugambe
tetandire bampita bulungi ze ndi eri wani ONC ewaja ti ekyambogo tuli ku muzeyi ku main mukasi bategeera bulungi bandeka mwebale babulira ne bagamba siri n'abamuseveni nate bagamba bambuza Isima how is your waka wali ate ne bagamba nani just mu 28 days my outreach is 1.6 million ne bagamba bo bonna be musasula ba fake naye olwokuba ebyenaalemu bya kivandulo bagenda wali ekyambogo nga bagamba ati mu Isima takola ne baga inze mumbuze kukola ku internet nabagambiddewo sinza kwewozaako ku ekyo naye we mubate munjagala ab'ekyambogo abae muvume emukewe bali nzero matiriyo nakiyiga kati si kyenyuma nzero matiriyo okwogera ne bambuuza mbu Isima mbu nga tetulaba waakawo ab'enaalemu bannange ekyo kituufu waliyo omuntu ayogerera edaalemu ya Museveni nganze naye sebo baŋŋambye mbu nga tetulaba waakawo abantu bajoga ku bitongole ebyo ebintu bya Museveni ebyo birimu okujoga baba baagala ofukamire weegayirire naye nzaawo navaawo nagenda nakoma mu state house okwegayirira siina muntu yenna gweddeegayirira ku byakwogera oba toyagala bwogezi bwange nga ŋŋenda sikukayanya siyomba era ab'ekyambogo mbabuulidde muddaawo ne mwepalawudde abantu be muliko be musasula be bantu outreach eriwa mpaayo omuntu awagira NRM ajogerera andeetere outreach ye bali wali ogambe Isima mbu tomanyi waaka wange ng'oli wa NRM obeera ogudde eddalu inze kale abantu abo bajoga bannaye inze ku NRM no bambuuziza mbu Isima nga tetukulaba ku ground mwe muli ku ground mwe mubeera mu mpenkoni nga muyitawo mudduka emisinde mutya abantu nze agenda mu bantu nze ayimirira mu bantu nenjogera ku Museveni ne ŋŋamba waali naye abatasobola ababeera mu mpenkoni nga beekwese ate be babuuza nze mbu Isima kwoli ku ground tutambuleko naawe tugende ku Owino ng'oyambadde esaati ya Museveni gwe mujoga naye okwokujogera kujja kukoma nze ndabye abantu bangi mu zoofiisi bazibagobamu enkya neggulo ndabye abantu bangi mama nakyoba akyali financial controller wa state house wa madamu Balijje yaliyo anyway nze sitayagala yombera mu bintu ebyo ab'omululu babeere ba mululu era time ejja nze kye nayiga wanika omukono ngenda wanika omukono era nja kuba ndi awo nga bagamba Iculi jangu eno naye nga right now ndi Kyambogo naye ab'ekyambogo mwansanyusizza nti Isima tetulaba waakawo kuggulaawo nze ono internet then awo muma mulina ofuna omulala wembanga sikola bulungi mulina funa mulala mufuna omulala nze wendi awo kitegera bambuuzizza nti Isima waakawaaliwa abali ku office ne babuuza nze nti tebalaba waaka ekitegeeza temunfollowing ate mwe wennyini newe oba onfollowing ombuuza oti ekyo nga nenuupu yennyini egoberera nze gamba senga Iculi alwala tuba tumaze NRM naye ate be bambuuza nti kwoliku Eskimatovu Mod Brushan Spice Diana yakubye ekivulu kanyumiddwa Dubai kyabimbye bitya kaliko kaagalwa ababadi mind basame same kati yabaddewa ali eri yagamba asiramuse yasitula beba abera makanzu nsiramuse asitudde emyenga pakuka najo yakalaba buli wafuna ku via Dubai bannange mulabe gyembeera teri muntu abeerawo era naawe oba oyise obuyisinga we nabagamba sama atunda tulo tayinza kukulaga nti oba bannaye ndi wano nsuubula byuma oba ntikka konteyina mmale ngende mpumule akulaga ali munda mu apartment nga waliwo amukwata ng'enyirira okukutunda tulo osobola otunda otulo
yes ozuukuka osasuddwa voting Iculi twasigadde mu lwesi babiri Godfather Kaye Ashibaga Kato bonna akasengejja kabajjemu ati nomination yabadde ya mitwalaga abiri akalulu kati aga batuse twasigadde mu aba zine Yoger'Amazima fe twabadde n'emitwala abiri kati nina competitor abasigadde ba subjects anti mu nomination bagamulete ebiwandiko nomination time yaweddeyo nga nze asasudde emitwala abiri ne Yoger'Amazima oli gwe mutegedde kati tuyina opponent yogu making the task easier kati katukube Yoger'Amazima akalulu ategere tetwefasa katukube Yoger'Amazima akalulu nga we twakoze Michelle Gabi n'awangula nga we tukoze campaign endala tukikole neera yes kati tuyina ogu luli babadde bangi Godfather Kaye Segirinya bonna nga baagala obwa president as we talk right now ali ogu bamuyita Yoger'Amazima naye sikiwa oba omumanyi just nga bw'otamumanyi era mu treating nga bw'otamumanyi omugayi nze sikumanyi tulyoke tugambe nti Iculi neera ebya politics mbifaako nze nezo sente sikyazikaayanira anze ndi mukozi sebo zensigalangi n'abantu abantuukirira nti Iculi kolani n'abayimbi bange abato nina Joyiranda nina Lucky Joe nina Pretty Sophia ava ku ssomero I'm investing time in the younger generation abanandabirira nga babakyaye mmwe mwennyini ababazaala naye nga agamba siyinza butalabirira Iculi yes Maria Anderson modo wuli eri ali Bulaya kati oyo Gabi yafuze beba bagenda okumpita mu New York osigale invest tutebasiga nsigo ate baagala makungula wanji we still love you please don't go anywhere nina okudduka amasavu gagenda ne ganyingi wate mundabye emmere ye Uganda kati munnaye nazzeeyo anti tugenda mu sama nina omusawo wali Germany tugende ku beach nga ate sebuto gwa ani alidde ensangi sebuto emabega yali saagala bwansangi naawe kangende nkole ki tuleyiningemu amanyonyiza okugwirawo okwala ni sikini nga baveeyo ne bafikigaza n'ennago zaabwe ne bakwesimbamu n'okoona anto genda tata bayinza olaba kano kakadde tebamanyi ono Denzel Washington bigaya ali mu London ne Debbie ekisiwe beeyisa ate n'obuuza big eye naye nga gyali azibandi material ayina oluyimba n'omuyimbi w'e London maama obaani yatereezezza big eye ku luno kenzo weesibe ebbiri bannanga akasajja kaali kakitegeeza ka big eye kaali kakitegeeza mwana wa maama naye nga ku Jordan Collections eri kwa Miss Kigundu eri ku kisaawe gye yadde yali former Jordan Majestic kati ye Jordan Collections wansi ndi mu series nga we nabagamba ndi mu kusoma series zekyeso munsabire naye ba director bambuuziza ebintu wabikutte ansa nenga ye naye sinnabikwata bulungi sikulipoti enzibu eno kyeswa bannange kyeswa nyangu naye ate enzibu abaali bazannye ku firimu bakimanyi nina seri empya bagiyita omutimbagano ne Fifi the Queen mulimu awano mulimu ono omukyalo owakabi omukyala Sophie Gombia mulimu Fifi the Queen ogenda kuba premiering nga ne Iculi mwendi nayagala dobbo omuzannyo wa firimu mwana mundeke mmwe nayagalira ddala kanzanye firimu oba bbiri nfenve ku nsi eno nga weeri yes kakati ate ninayo ne Diana Nabatanzi zonna no bampa ziri za bikwana munaye ebiwala byange binyirira mundeke kambikwatirekawo mu firimu oba mwami Nsubuga tanyiigire kuba nina okukwanamu ate ku Zoe era teri mweno eya Zoe ndi sugar daddy we city basite Casanova
kati oba Nsubuga tanyiigire kubanga bangambye paati emu Fifi alina okuntuulako wano kyokka yalina enkota yaki bangambye alina okuntuulako tisimanyi nga sugar mwami Nsubuga nsaba leero tulinayo blanket and wines katugende tulye santiri nga temutumanyi abe sape ffenna tugenda sape nation abe sape nation tugenda mu blanket and wine naye enkuba ng'etonnya tunafuna otuula wansi kabulengane blanket and wine naye eyo tefulopingangako katugende twerage eyaddana n'abatazi nayo ndimu nga kiboosire mu site Casanova ne kiddayana nakyo nkiweemu kuwaaga kiwunya bulungi kigonda lumu nakiraba nga kitambula nze kuddaana ne Nampijja ndi kuddayana Nampijja basayimo bwe bamunsibako nze ndi kuddayana ndi ne ku Ajati afi kalungi afi kyensinga okwagala naye bakiwasa mangu kiba kyonna kiri siriyasi salamu alaikum nzize kigamba kaama kitandika salamu alaikum nekimbuuza birungi kangende neddayana nabatanzi mukwegomba sikwonoona maka Sarayenza yantama oyo omuwala atwala eripisize nene omanyalo kati buli watuula abeera yenna abasajja bamuwanyiwanyi takyampa kitiibwa agende ne bakayanja be ngenda kweddirayo wadija kigozi ki black and beauty kyange tekiina musango gwe kyankola kiri kind kyogera bulungi kiri simple kigonda dijagonda Sara bisambi byeru ne Sara agonda aine wano naye omwana oyo ayagala nnyo abasajja bategeerewe genda ne bakayanja kadima manzija wangi omukazi oyo yantamye PCM PCB njagala obbagamba babayaaye bagezi nnyo era bazzeemu babadominateze mu mboozi oba yakisiru oba yakigezi nawe wennyini osobola otaking a decision wooli n'omanya ekituufu naye era you are engaging making them the top 3 kiri kye nabagamba ekitegeera yes DJ Lito ngenda kukubira lindako you understand kiri kye nabagamba nti bano abaana abato we bali naye showbiz kirala come on okitegeera bampita bannange nina okgenda DJ litampita what about Kulusumu kiri lubuto gumisiriza yajja naawuta watermelon n'akasomyo kakkananga widdeya twagenda babiri tuli basatu Sarah is the best Ronnie Semps beba abamuwagudde mwe muwagudde omwana mwe mukyonoonye ekyana ekyo kukiwaga takyampa kitiibwa tampa kitiibwa mwamulaba ddi luli mwali mumulabanga buli saa kati mukyamulaba we love Sarayenza nawe baabo batandise kamikazi case mumwagale spice boycott wangi sinnabitegeera nzi tebajjudde abapapapa tebasinze boycott yabaddewo mulimba omanyi mwagala ebya boycott emutwe mwagamba go with Gabi Sarayenza abeera nnyo ne bakayanja abantu abatanjaamu who are not oline president ate otambula n'abapublicity kamwejjeko nga bukyali I like the ringtone ya Bobby ringtone ya Bobby obadde okiinamu obuzibu mukwano mukyali ku PCM Wizo yakola PCM stroke pure math Wizo yakola PCM stroke sub math pure math Palaso yakola nenga tichampamire yangambye ng'omusomi as an educationist nti yasomesa abaana tawulira bulungi kyekyamutesezaawo miliyoni 2 aziwebebe kulu kubanga abaana basomesa abamu babbaaka bencha guba bastrugglinga okwagala osoma ate nga bagoberera nnyo bebe kulu nti tayagala babeere misguided nti wadde PCM subject yakabi nti esinga ene diploma awo nange nzikiriziganya ne Mr. Mpamire ate yankubidde ku educational level nanga nkubidde nga teacher kati ate omusomesa
ate omugunjufu mu music, dance and drama. Naye namugambye kimu bali oli bebekulu ali mu showbiz, oli showbiz. Controversy, creating ebintu ebiri for discourse. Temubiteeka nnyo nti kyeyagambye, wabula ye Kyampamira insisting ngamba. Isma, this is education. Ne omusajja ali serious oyo ku education yoizoloza siyo nazanya Museveni. Do you know that Kyampamira is far different from the character he portray? Jazanya mwagala nnyo naye Kyampamira katukireke kigende. Naira Ali is watching. Naira Ali, how are you doing? Onyambalira bulungi Naira Ali. Tina Fierce yali atuleseemu entalo kuwoba ali lubuto simanyi. Yali atuleseemu entondoza. I like you Naira Ali. Even your music. Onyambalira bulungi. Kituufu. Wankolera juzi ka video nga kalungi. Nayo oyina okwongeramu omuliro Naira Ali. Badikiteta maka abo bakulimba abo. Teeka ennyimba z'okusongo boost. Olabe gye zizannya. Nenga video muzuri okwambala oli ku muzuri olabika onyumirwa America. Ndabira kalita skaliro omugambe nga yanyumira hijabu omwana ayina samgundi yasibe enkota kalita skaliro ne wembanze. Isaac Muwonge oli otya DJ litankubira sawa ziri mmeka. Ladies and gentlemen, me love you so much. Nino berekereza ngende kubanga nogenda ku Capital FM ate wenvaawo jukire enkuba etonnya. Kati anoonya mbeera wali Kiwaatule opposite ne Wazuwena Keksi mu gym awo nga stretchinga mibiri. Sobola okendezaamu sobola obeera buli Iculi obwetabo obwekyanga ogenda Musama Mbulaya ndi tugenda Mbulaya Musama. Byakupozinga naye oba you ate yourself sire ng'oli nsangi twesonyiwe. Fe abatali bansangi batulindiridde bubebye Bulaaya bulize buli mu gym bukola mibiri tugende ku beki ziri ez'amalayo tutule twerage abataategeka mibiri batwewale anti olwo oyiro twesiige tumanye eby'e Bulaaya tutule ku beki kuti enkubo zeesale. Naye Bulaaya nyuma ng'oli mububuka engeri gye muba ku kuluzi ne mutta emibiri obwana eri tebulimba kajja kagana naye bannange Iculi nze wankuba era wankuba naye maama singa nsobola okuddayo ne mbanyumiza ekiri mu bukadde mwandikutte bulungi obuvubuka bwammwe kuba obukadde buluma. Kati ndiisa maaso maama ayagala yajerega Bannakiganda ne bazuukuka buli akeera ngenda kwetega Iculi anti tazaala Iculi ne besimanyi munjere muvume Katonda wate wajja okumpa ejjana. Kati yampadde ejjana ati yampadde omudeeni munjeregeze ensirise. Fifi the Queen wuyo mulabako ali atya mukulu Nsubuga firimu eno gye baŋŋambye nti ogenda kuntuulako kukugulu. Mwami Nsubuga namugamba ntya ye kiro yama nagisobola ng'olina obwagu ga Fifi tulindabye omutimbagano the internet ku YouTube channels enjawulo genda bagu Premier League soonest Iculi mwendi buli lunaku wanika omukono kozesa social capital bulungi ekyagwo singa luli bakusinga mbagala nnyo mbagalira ddala till we meet again bampita Iculi Street.